Mu myaka egy'emabega eggwanga lya Ethiopia lyali yimiriddewo nnyo ku by'obulimi nga kw'otadde n'obulambuzi, wabula nga kati okutumbula amakolero kwe kussiddwako essira mu kaseera kano. Kino kigendererwamu okufunira abavubuka emirimu sako n'okutumbula ebyenkulaakulana. Erimu ku makolero ago lirya Bishoftu Automotive Industry erisangibwa mu kibuga Bishoftu. Lino lyatandikibwawo wansi wa Metals and Engineering Corporation ya Ethiopia oba METEC, era nga kati wano bakolerawo emmotoka eza buli kika nga kw'otadde n'okuyunga endala. This is light vehicle production factory. In this factory we can manufacture and assemble the pickup, station wagons, single and double cabin pickups, mini trucks from 2, 3, 5 and 5 ton. And in this factory we can manufacture or assemble more than 20 per day in 2 shifts now currently. If there is more demand, we can increase this production capacity. Bano batubuulidde nti balina obusobozi okukola emmotoka wakati w'omutwalo n'emitwalo 2 buli mwaka, era bakola ssente eziri wakati w'obukadde bwa dola za Amerika 96 buli mwaka. Ekkolero lino liri wansi w'amagye ga Ethiopia, wabula nga abakozi abasinga wano tebali mu magye. The industry has around 3,000 employees. Among them, around 40% of the employees are women and 10% are military. Emirimu wano giddukanyizibwa mu bwangu era abakozi bawumula kitono. Bano bakola emmotoka ez'enjawulo omuli emmotoka entono, ennene, loole, baasi nga kw'otadde n'obugaali ne pikipiki. Abakozi abasinga obungi wano basoma bya mikono, ate wano tewali mugwira yenna oba muyo amagezi okuva mu mawanga amalala. Employees? Yes. There is no employee, foreigner employees. All are Ethiopians, locally. All Ethiopians? Yes, yes. No foreigner employees. Wano wetuli kyekimu ku bifo we bakola emirimu egy'akamalirizo naddala ku mmotoka eza baasi ze bakolera wano. Wano kakati ndi mu baasi emu gye bamaze okukola, era mu kaseera kano bali kuteekamu amadinisa, enzigi nga kw'otadde n'entebe. Factory is very, I don't know, how can you I explain? It's fantastic, so many workers, so many people. Emmotoka wano zeekenenyezebwa emirundi egiwerako nga tezinnaba kuteekebwa katale. Ate bw'abamu ku bakulembeze mu ggwanga lya Ethiopia bategeezezza nga kati bali abeetegefu okutandika okutunda ebimu ku bintu bye bakola mu mawanga g'okumuliraano nga Uganda, Kenya, Tanzania ne Sudan. Like I said, we're not very good at selling ourselves, but we're changing, and of course one of the responsibilities of our office is to make sure that there are these connections, and of course our companies, our public enterprise or private enterprise. Bishoftu Automotive Industry era nga bano bakola emmotoka ennwanyi nga tanka yatandikibwawo mu mwaka gwa 1999 ate nga lyerimu ku makolero 8 gatandise okukyusa enkulaakulana mu ggwanga lya Ethiopia. Zoel Mugabi, NTV, Bishoftu, Ethiopia.